Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Njagadde mbalage eneyitibwa entuntunu. Entuntunu ennene yeeno bweti bwefaanana ekimuli eba n'ekimuli nga bw'okiraba ekimuli kyayo kyekyo eyitibwa entuntunu ennene. Eno gye bayita entuntunu ennene. Entuntunu ennene eno ddagala nnyo ku baana wamu n'abantu abakulu kambabuli obulwadde nga bumu bwejjanjaba. Entuntunu eno ekisookera ddala singa ofuna omwana ng'alumbiddwa omusujja nnungi nnyo ofuna bikoola byayo. Ebikoola bino ofuna bikoola n'obiyenga bulungi nnyo n'osengejja n'obeera ng'owa ku mwana oyo n'abeera ng'anywako. Nnungi nnyo mu kulwanyisa omusujja ogwo gutera okulumba abaana abato wamu n'abakulu. Ng'omukulu ofuna bikoola naawe osobola ogattamu omululuuza n'ebikoola by'entuntunu n'oyenga n'osengejja n'obeera ng'onywako. Nnungi nnyo mu kulwanyisa omusujja ogwo gutera okulumba abantu. Eyitibwa entuntunu. Entuntunu ennene ezibaamu enjawulo, waliwo akatuntunu akatono n'entuntunu ennene. Kati eno gye bayita entuntunu ennene bwetyo njagadde mbeere nga ngibalaga. Eteekerako ddala entuntunu nga nnene. Entuntunu zibeera muno munda mwe zibeera. Entuntunu kwegamba kibala ekiba kibala kirungi nnyo okuggyako nammwe abakyala. Entuntunu eno nnungi nnyo bwe ziba zitaddeko nga zengedde bulungi beera ng'obufuna obeere ng'obulyako gw'omukyala. Bujja kukuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo oba okwongera zibayita ennyonnyogeze z'omukwano mu mubiri gwo. Nnungi nnyo. Ebibala by'entuntunu osobola n'obbikuba mu juyisi n'obeera ng'omunywako. Ogatta mu juyisi oyo ow'enjawulo n'okubiramu entuntunu ezo nga zengedde bulungi. Zijja kukuyamba okwongera obwagazi mu mubiri gwo. Mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eyitibwa LF256. Mubeere bulungi, mweraba.